Alright, amalamusiza ku banyabana basebo. Mwenna buli mujjo sinzo kula akatambika no kwetula ensi nyakana akakusanze. Onaku rakuna enaku zomwe ziri 17 zankoka ku mwezi ogw'omusanvu mwaka 2025. Nziza kipayo payo akawungezi kalero nga nina byesagala bisule. Mumanyi nze banda information nga yabula bimbasagala isule. Kyekindese. Nziza kipayo payo nga sagala information geni nesule. Era ngenda kuisobola ngobugenda kubeera bubiri malensi mu information egenda kubeera mu security alert n'okuwoninga. Njala mu tagging president wange Omululu Kyagulanyi Center mu jali ya South Africa. Njala mu pitano Secretary General David Lewis Luwongoya mu tagging security ekuuma ekitebe ebeere wano mu tagging ba foot soldier bonna abali ku kitebe n'abali mu bitundu ebyenjawulo mu bantagging bajjo. Njagala mu tagging ba comrade bonna batukola mu gwe gumo ku social media kuno kwogera nabo babeere ku video eno olwalero kubanga nze kipayo payo era mbategezeza ku ngobudde butono nnyo kalero ensonga eyo nsaba otagingira abantu abere ku video eno ndowooza ebankola yafe okusooka okuyisobola ngobugenda kubeera bubiri then tusimbule video. Njagala mu tagingire wano Same the Mighty Family. Njagala mu tagingire wano Same the Mighty Family full figure ne Tamale Mirundi Junior. Njagala mu tagingire wano Same the Mighty Family abereko kuno ku video. Njagala mu tagingire Tamale Mirundi Junior. Njagala mu tagingire full figure Christopher Damolira abere ku video eno. Tukoya akamanyiro akasumagiza eyeyalira. Njira motagingira no Same the Mighty Family Joan Lwalero mbadde nabo wali myaka byonna nga simu amakulu nga katembo amuzanyanga namuleka wabula ina watuuse nga ayagala kutumanyira na kumanyira kibiina kissa yo government wekyagala kibeere kati kagenda kubikuka nga bwe nalina mwetegekere banga lyonna nga musiriikiridde lweka mwambule kasoke mpisobola ngono bubiri. Alright, bana Uganda mwena abawangale mu gwanga lya South Africa mbalamusiza ku constituency buli bulungi naddala abakulembeze bonna aba Chapter National Platform South Africa n'ekisinde kya People Power mbalamusiza constituency buli bulungi. Manyi nti omukulembeze gyali muli naye mune mukume bulungi njawulo otegeeza bonna bana Uganda bakyali South Africa nti omukulembeze mwali era enteekateeka ye eyimiridde olunaku olw'enkya ngenda kuza omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ajja kubeera e Johannesburg ng'enkera 19 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ajja kubeera Mutata isi ngenda kuzomezi 20 omwezi ogw'omusanvu 2025 kwa Sunday ajja kubeera Cape Town bakugamba Protest Vote 2026 Black Thursday yugi keka kalanga akasoka akastruggle ko mukantambulize bulungi nnyo mukatambuze katambule bulungi nnyo akalanga ko kubiri kaka abakulembeze ba National Platform mu gwanga lya Bungereza n'ekyo kya People Power bakutegeeza nti begatteko mu kwekalakasa okugenda okubeerayo mu ggwanga lya Bungereza nga bagenda kwekalakasiza ku Ministry y'okwerinda eya Bungereza nga endagiriro eri London SW1A 2HB ngenda kuza mwezi 18 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi zinto zonna kurenca ne bakutegeeza nti bagenda kutegeeza eggwanga lya Bungereza okuyimiriza okuwagira ebikola byonna ebirimu okutugunya n'okutraininga abatamanya ngamba abayamba ku Museveni okutulugunya n'okutta Bannayuganda. So bonna Bannayuganda bangali mu ggwanga lya Bungereza tubategeeza nti okwekalakasa bugenda kubeera olunaku lw'enkya Lwokutaano essaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 10 keekano akalango akatuuse ak'Ebungereza. Alright, kati njagala tutandike video ya lero mu butongole. Okusookera ddala abasinga obungi no video muyinza ogifuna mu mbeera endala naye nze sifayo ku muntu butya bwogenda ofuna information eno. Oba oli munnamawulire, oba oli muyimbi, oba oli comedian, oba oli politician, oba oli mu struggle. Sifayo butya bwogenda ofuna information neni nogiririzinga olwaliro n'okwatulira abantu nti tukooye okukola nga abantu batuzze mabega. Twagala kujjako Museveni abantu beefudde balemesezzaako Museveni yessawa tubaatulire ensi etegeere. Ntandise bwenti. Eno video eringa security alert ne ate ewa information. Ntandise bwenti. Nsaba okoola Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu muwoli Secretary General abakulembeze bonna ba National Platform ba foot soldiers bonna babeera ku kitebe n'abeera ku mu byobufuzi mwenna saako ne team ekuma president ekuma ekitebe eno information njagala njite egende public ensi etegeere. 1 ngenda kusaba omukulembeze w'eggwanga wonna wooli n'obwombeefu nkusaba omuvubuka gwe bayita Same the Mighty Family oba Samu Ekanya ye mumujje mu birowoozo byammwe kakibe ekitabo kyonna ekikwataganya okuyamba oba okulabirira omuntu yenna mumujjeemu. Same the Mighty Family
tabanga ko wanchuka era si wanchuka oli state mafia state agent abadde akoledde state okumala ebbanga ddene naye nga twamuleka ngengeri president gyakola munaga nti nkozesa nange nkukozese gayo yatukozesa ebbanga lyonna naffe nga tumukozesa naye nga tamanyi nti tuba tumubala akoze fujjo lingi nnyo ng'ensi esirise nze nali namwewala njala otegeeza Mr. President olwaleero Secretary General abakulembeze ba National Platform ekibiina kya National Platform tukijjamu free of charge era kirina free entry kirina free exit wabula mubadde muyina omukwano gumuteeka wakati n'abantu bemmanyi nti bayamba ekibiina olwaludi wano bagamba Same the Mighty Family tabangako wanchuka Same the Mighty Family embega era akolera state ebbanga lyonna lyabaddewo abadde nga awuddisa bano nti wanchuka si wanchuka abadde akola ekitongole kya ISO n'ekya CMY era nakati kyakolera n'ensimbi z'abadde akozesa mu mawanga yonna gyali na buli kimu kyali kyonna kibadde kya state tebakulimba twabagamba nti mu politics si mulimu buli muntu ojja mu politics osobola okuddayo n'okola emirimu gyo omuntu yenna akugamba nti yali akola struggle n'emulemesa okukola simanyi bamusiba n'akola atya n'atandika okussa buli kimu ekintu ekikyamu ku kibiina nga ye alowooza nti byaza nti bitegeera akazannyo kaweddemu olwaliro Mr. President, Secretary General, Bafoot Soldiers mwenna n'abali ku kitebe ne security team ya president n'ekuuma ekitebe mbasaba temuddamu kukkiriza muvubuka oyo kujja ku kitebe era mumugoberere ddala ku kitebe taddako agenda funa tiimu y'amawulire batandika okwogera n'okulumba ekibiina kya National Platform nga bwe kitamulabiridde bwe kitamuwadde buyambi ekyo kyazanya bagiyita sympathy card nkiddamu kyazanya bakiyita sympathy card teri amanyi bulwadde bwe butuufu obulwadde abuzanyira mu buzanyizi teri mulwadde gwe bajjako interview ku makyano olw'eggulo kubanga kiri akikozesa byonna byamutuukako nga ye tukooye emizannyo gye lwaki mwena abadde bawangalira kata information mugirina abawangalira Uganda information mugirina byonna byabadde azaakola kati atuuse okunyiga epeesa effu lyeriruwa ndowooza nsooke mbawa information ndio kenzanye video eyo ekijja kukwatagana bulungi Kansulenti Furufuge mutaginze Tamale Junior mutaginze Christopher Damuli Kijambia obataginze omanyize ndi wokwalya mfuna information n'ensirika n'enninda olwali naku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 omuvubuka gwomanyi nga Samu Ekanya oba gwomanyi nga Same the Mighty Family sitabalako wanchuka omusajja mukozi wa ISO ne CMY byonna byakola bimusasuza kuzanya bintu bya kisiru kusiga Tommy na kubega finally go foot soldier yenna ine simu ya Mighty Family ya Same the Mighty Family mu blocking go foot soldier nango oli ku kitebe oba mukulembeze ngo olinga ne Same the Mighty Family mu blocking alina abaana bangi bakwatisiza in the disguise nga mwete mumanyi awambisiza abaana bangi abali mu safe house in the disguise nga temanyi abadde abawaayo n'abamubaka ekaganga lwa buvubuka oyo lwakuba tubadde tusirise bulijjo mumbuuza kwaki kyogera ku Same nali namuleka ddanga namwesonyiwa naye kyagenda okukola olwaleero oba kyatandise okukola olwaleero kyekinsigudde akabanzi ne ŋŋamba kanzije mwatuli mugambe byonna firimu ze zabadde azanya simanyi mulwadde sima ebiki byonna okasasiro saagala kumanya kubanga ffena tulina ebizibu naye ng'ekizibu kyaffe kyakuggyako Museveni omukulu omwamulabyeko nga bamututte simanye ebbombo mu ddwaliro ompulya bulungi nnyo bamututte kufuna bujjanjabi eyamututte mwamulabye bulungi nnyo mwakitegedde ekyo tukiteekaawo olwaleero ng'ennaku z'omwezi 17 let me be sure of the dates yes olw'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu 2025 Samu Ekanya oba gomuyita Same the Mighty Family olunaku lwaleero ku ssaawa 6:15 ku restaurant gye bayita Hockey Restaurant eri Kololo olwaleero ajidde mu motoka ya kika kya Primo nga nzirugavu nasinkanawo Christopher Damuli Kijambia nasinkanawo Furufiga nasinkanawo n'omusajja atayagadde kweraga era Same ajidde mu t-shirt nzirugavu n'ekinu kya brown najja okusinkana Christopher Damulira ne Furufiga n'omusajja oyo ne bamuwa diiru yeruwa diiru gye bamuwadde diiru ya kutandika
kuyita mu foot soldiers nga basikamu information eke nyini okwetuukira ku kitebe ng'awa Christopher Damulya information kikino kukyegenda okukola kikyegenda okuzzaako baani abafandinga baani abaana bakyalina omuzinzi okusobola okudumira abaana mu ghetto zonna ne ku kitebe okwekalakasa okujjako gavumenti. Era Damulya namugamba nti ffe singa osobola otuprovidinga ne information ekwata ku nkola ya Nuupu kiki bazzaako tugenda kuwa ssente era tugenda kusindika ebweru w'eggwanga ofune obujjanjabi obusinga ku bw'olina. Some the mighty family nakiza ne Damulya ne full figure mission eyo okugikola. Little he didn't know that whenever he is we have some people who spy on him ekyabadde kimanye. Wabula bwasinkanye Christopher Damulya full figure n'omusajja tayagadde kweraga. Mbagambye saa zibadde mukaaga dakika 15 bamaze essaawa mu kafuo. Babadde full figure Christopher Damulya ne gayi mwatadde kwerabisa ne basinkane Kololo restaurant gye bayita Hawk restaurant eri Kololo. Wabasinkanye ne bamuwa ddiiru ey'okukola emirimu gy'okubega n'okukwatisa ba foot soldier. Ne bamugamba tugenda kuliwadingamu ne ssente saako n'okutwala okuwa further medication ebweru w'eggwanga kasita oba nga osobola otuwala information. Ekyo bwe maze okufuna information n'ensirika n'ensooka nengiforwardinga gye ngiforwardinze bagitunule mbagirabe. Mbadde ndi awo ng'omukulu ono Tamale Mirundi Junior amuggyako interview ne full figure nga batudde. Then gensirisa information ne bangamba kyotugamba ekituufu, then you can go ahead and expose him. And information badde nagireeta nca nengezo okulanga kiri too late nga mission gye bamuwadde automatically gyali mu kukola. Irwa 1 kwe kutandika okulaga ekibiina nti kimuyambye akisse wansi. Kwe kulaga nti kati agenda tandika kulagana abantu ba government abasobola omuyamba. Kwe kutandika okulaga nti kati asobola okulaga n'omuntu yenna alina omuwa obuyambi olw'obulwadde bwe. Nga kino akikola in the disguise okuswaza n'okuteeka wansi ekibiina kya National Platform nga ne wiiki 2 emabega Secretary General yakwata ssente enkalu n'amutwala ye kennyini yamuvuga n'amutwala mu ddwaliro n'amulabira buli kimu ekyaliwo omuvubuka oyo bw'otasiima bwe olwali asinkanya abasajja ba state ne bakkiriziganya ne ddiiru gye bali mu Kololo lwaliro naye ng'omulimu gw'omukulu kujja information mu Nuupu kukwatisa ba foot soldier n'okuteeka ekibiina wansi okulaga ba foot soldier nti ne munaamukolera National Platform obanga mugenda mu kalulu akaddako buli agenda okufuna ekizibu tagenda kuyambibwa ye kyagezaako okuzimba information egifunye emisala wabula zigenza okuwera essaawa ez'akawungeezi ng'olwedde batudde ku pano bakola interview omujjako interview Tamale Mirundi Junior ne full figure ng'ate mbage mu meeting ebadde ku ssaawa mukaaga dakika 15 paka ku ssaawa 8 ku ddiiro gye bamuwadde nga full figure kwali. Nkuzanyira video interview gye bamukozeeko olwaleero akawungezi kano interview yino n'abanoopu bakuwaddeko ku buyambi waliwo eyazze abanoopu wano ndabawo bantu bendaba bakuyamba figa yuno mukama waffe advisor bakubiddeko kwa Jati Namyalo mami nze yamukubidde omanyi kati natuuse ekiseera nga nkubira Baptist nga sikyasuubira ssuubi mu bakale like oba mu bannanga abandabidde mu nkyukakyuka kati nenzirayo ku gulawundi era abattuka bampaddeyo kasente ekibiina ekitwala abakomediani mu ggwanga nkubirako Baptist abamu nno nabawandiikidde waliwo ne benawandiikidde embeera ya muganda waffe Sami gwe nga mukama wange ojogerako ki embeera ya Sami right now abaana bafune ekyo Sami tulibeerako wano ffenna bambi gali mu mbeera kwayo tesanyusa okusookera ddala Munnayuganda ali eyo atulaba njagala musigira ekifaananyi ekituufu nti ekituufu kiri nti Sami mulwadde ali mu peyini y'amaanyi nnyo lwakuba nti engeri gy'alimu olugumu engeri gy'atayagala kuswala nga ye naye ali mu peyini gy'otasobola kwogerako era nja kusaba Munnayuganda yenna asobola omuteerako kyosobola omuteerako ennamba yo ojja kuba ogiraba abagimanyi mugimanyi tujja gipiiningawo awo bino kati bya bulamu si bya bibiina kati sawa ya leo tetuli mu byabufuzi tetuli mu kibiina gundi tuli mu kulwanagana munnaffe asobola okuddawo abeere mulamu then asobola okukola byasobola okukola kuba teri kiri waggulu wa bulamu n'omujaasi bw'abeera ku front bakugamba nti singa front ebeere efuuse dangerous nnyo withdraw rudi nyuma era bw'otaludinga nyuma ne bakuba eyebeera misunderstanding oba mistake ya commander kyobola commander withdrawing abantu ne kurwani yennyini ekugamba nti singa abasiraamu balina ekigambo kye bagamba nti singa ofuba n'okwata omugo ne weetuga tebakusalira tebakusabira ne mu Buganda noza weekiri era ndowooza olaba n'okirala kye bagamba nti singa
embizi ebesigadde yokka nga etasobolamu okkirizibwa okugirira otagirya n'ofa ofa oli mukafiirira bakuvunana. So essaawa ya leero tuli bannayuganda abagala Uganda ennyo tuba tulwanira Uganda ennungi tulwanira obulamu bwa bannaffe. Essaawa yo tetuli mu politics tetuli mu bibiina tetuli mu byaki tuli ku bulamu bwa muganda waffe. Era ate musician comedian abadde mu industry ya art jakubira president waffe Eddie Kenzo Musuuza nkimanyi nti ali stranded mu kalulu ka minister Nyamukenzo bali up and down naye nina essuubi nanyo tugenda kuwangula. Nsaba asobole okulaba video eno Kalumba waali bakalumba we bali aba finance abakwasaganya mbakubira okujja okulaba ku Same. Ndowooza ekifaananyi mukifunye bulungi okusinziira ku information yensoso bawa. Tewayise wadde essaawa eziwere 10 tewayise wadde essaawa eziwere 6 ne batandika okufulumya series za information ekwatagana ku bwetyo. Nali nakusirikirira ebbanga lyonna ng'era teri yali awuliddewo nga nkoze video nga nkulumba. Wabula enough is enough. Abaana b'abandi be muwaddeyo nga musala enkwe ne bafa bangi. Sama abaana b'abandi be muwaddeyo nga musaza enkwe bangi. From day one watandika okolera iso. Ne video nezo recording nga oli ku iso. Buli kimu ng'okikolera iso naye nga tusirise tukulese. Kati yessawa tukwambule atenze kasitamba koteko ekikkulu bw'okimanye. Tukoyo kuwambisa abaana nga mbawaayo. Togenda kuzanya sympathy card za bulwadde ng'otandika okutanisha erinnya ly'ekibiina ng'olina motive gye muteesezzaako ku Hockey Restaurant ekkololo olwaleero kye mbaddeko. Nkugambye emmotoka gy'ogiddemu ogiddemu Harrier. Mubaddewo ne Fulufiga ne Christopher Damulira n'omwami mataagadde bantu kumulaba. Mumazemu mu meeting essaawa namba nga mwogera mutyo mugenda okukola ensonga ezo. Waliwo njagala okubuulira. Kati gwe Christopher Damulira ku magezi amatono goyita amangi g'olina. Watandika ghetto structures eziri mu kutugo banda Kampala okuba ku emisana ttuku. Ng'olwo ekibadde ku Gabaloodi kibadde kifumba moto kuba kuje bantu ensambi tebalina gwe balese. Kati otandika atya ati gwe bw'ogamba nti nuupu muyaga teguliiwo lwaki ate osindika bambegabo be mwasooka okusindika baalagawa. Christopher Bambega mwasooka okusindika munuupu baalagawa okutuuka okuleeta ono gwe muyita omulwadde ajja atandika okusesemera ku live ng'ayogera ebyekisiru. Kitegeeza buli mbega wammwe yenna twamu exposinga kati nono katumu exposinga ategeere. Mr. President manyi tonyiiga omusajja ono bavuddemu akatago bavuddemu ensigo bavuddemu akali enkoko agende. Museveni okutuuka we yatuuka okuwamba eggwanga tufutubbalako buli aleetanga olugezigezi n'olugambo baamujjangawo. Bwe tunaatandikanga okubeera mu sympathy nga tukwatira abantu ekisa nga boonoona kubanga buli view gye bakola ereeta damage. Museveni yakugamba nti bulwenda omuntu yenna ng'afuuse ekizibu nkujjawo I just eliminate you and I repress you. Bwe tutaatandike kubeera bantu kati ng'olwo ebbanga ly'amaze ng'azanya akatemba yandibadde yagibwawo dda mu system nga takyalina kakwate ku national platform kuba talina kyayongerako kujja kugisula mu ntata. Kati nze olwali nkwambudde manyi mugenda kukola video munziremu njabaddamu. Ate sinkana bali abayita Abaganda babiri lirya Fulungu kati lyafuuka kookotezi litambula likookotera buli wamu. Tosobola kufuuka famire y'Abahima gwe fuluddo ti Fulungu bakookotezi. Tosobola kufuuka famire kwogo omuto okulinga nga sweet bomb naga amatama agakubumbulukuse ng'omunyi wa walagi abatandika NRM bonna basinga okunyi Museveni yabettira. Gwe just osigazzako katikitiki bwe kati okunyiga ekyo kyo kikubulidde. Naawe kenyini omuvubuka eyagamba nti osoma simanyi wasoma olina diguli simanyi oli okola mulandi ziki ekyatuuka ku landizo togaluka okufuuka YouTuber. Kuba temwagala kukola golowooza tebagenda kwagala okwononya amanya g'abantu. Bavubuka mugende mukole. Wano tukola information netuuka ku bantu. Wanagaba na Uganda mulekerawo ku bantu okubajjako interview. Era abantu bakyasobola bawa interview. Yensonga lwaki kati mulina kakatero kamwe akeetambulizamu interview. Ono wabatagenze wagundi mujjako kati weewuunye abadde bajjanko interview ku bannayuganda kati bebe interview nga bo bennyini bagenda okwejjako interview mukwomu tiro ngenze wagundi kamujjako interview. Mweke nyini ba YouTubers kati ate mumwejjako interview kubanga public yamanya ekigendererwa kyammwe. Bamanya nti muli ba state funded muli ba state agent mukolera state nga muloza ensi tetegeera. Luli mwalina abantu nga bajja babwa interview. Kiki ekyatuuka abantu bataba kyabwa interview nga mweke nyini abayita ba interview ba YouTubers mumwejjako interview. Kubanga public yamanya abantu bangi bafudde mu ngeri batategeera mwakozeeko olugambo omuluza abantu bategeera. Ngera bategeeza olwaleero bavubuka mu mugende munoonye emirimu.
ekibatadde mu mbeera eyo Museveni kennyini gwe mukuutira akadingidi singa mwalina emirimu egy'okukola nga mulina bizinesi ng'embeera simbi mu Uganda tewandibaddewo musiru yenna akwata simu kujja Busimendi YouTube and interviewer kubanga egyo si mirimu naye olwokuba Museveni abatadde mu mbeera y'obwavu nga mwekimulaba option ng'ekintu ekyangu nnyo kwe kukwata essimu bakamera okwetunuzaamu okutandika okwogera ensonga ezitakwatagana ne mugiyita emirimu ngera kubuuza abahima bameka abalina YouTube channel nga bayinterviewing abantu how many are they era obisanga mu sento nga bitudde kubanga tebaagala mube ekyo nja kibagamba nnyo mbabuuza abahima bameka wabayita abanyankole b'abanyarwanda bameka bayinterviewing abantu abajja ku interview how many are they bakozesa mmwe nga stepping stone abaana bakuyingira office amuga ndi mwasoma lwaki tebasobola bwa mirimu government mugamba nti mwasoma naye amanya mwina ga Kiganda lwaki tebawa mirimu baba baagala nnyo bakolera mumanyira nti mukyalina mugaso kwe kuba nti n'abantu bamwali mu inviting obajja ku interview baabo kati bakyajja kati mwe mweyita mu interview kati okangende wagundi kubanga sako yaggwayo public yabategeera bwe mbate muli mu mbozi ziwemula mubeera mu mbozi za lugambo temusobola kwogera ku kintu kyonna kikwata ku nsonga za ggwanga noweya kubanga babagema mubeera mu bintu bya kisiru naye nga Ministry of Ethics and Integrity weeri esobola okubakomako olw'okuba nti babagamba mulina kukola ebyo to divert the entire country eri ku social media mugye mubeerako tubamanyi bulungi nnyo tunulira buli interview YouTuber yanda bonna baganda ekitono nnyo asembayo okusoma ateeka okuba nga alina senior 4 certificate oba senior 6 abalala balina degree mwagala kunga mu gavumenti ya Nyando tasobola kuba mu mirimu lwaki mwafu njagala nkugambye mbuulire abayima 5 oba abanyankole 5 oba abanyarwanda 5 abakola emirimu gye mukola mu ba YouTuber lwaki bafuule mu mboze mu nsi yammwe muli ku musajja alwana okugjako gavumenti mufune mu nsi yammwe gwe mukolako propaganda gwe mukolako blackmail bwe muva nga mugamba talina kyaso mweke nyiri mwe mumulwanyisa bwe mulaba mugamba yali mwaki nga mwe mumulwanyisa mukeera kumukolako malisi mukeera mukolako propaganda blackmail nabawo ensimbi ne mugenda mukola ebintu ebitasaana bano bonna abaana abakoze kino lwali nabadde bakikola kulowooza bano abaana tebalina famire bana bakoze ekintu kino n'abaana baganda be batadde mu bintu ebyo nza mukitegedde bulungi nnyo Mr. President wonna wooli oba kanyagadde bukutuukeko obutegere bulungi nnyo oyo muvubuka tabangako wankyukakyuka nali namusirikira dda ngera simwogerako nyongera obajjukiza struggle si mulimu ebyobufuzi si mulimu ebyobufuzi byakukyusa bukulembeze buli muntu yagalire mu ggwanga lye
nekitebe okuyamba okusasulirako bbiro okusasulira ennyumba kiba kikuyambye buyambi kubanga gwe buli lwojja mu struggle janga gwe tewali bakuyitira tewali bakuwandiikira ogwo si mulimu ojja mu struggle to liberate your country for the better future of your children and your grandchildren so go yasula togenda kujja mu struggle nti egenda kuyamba ekuliise ekunywese ekuzaazise ekuzimbira ennyumba ekuleeta nga n'ebizibu byofuna mu struggle nti struggle egenda bikuyambako that is wrong buli muntu yenna alina ogenda okukola kubanga ebayibuli ekugamba nti ataakolera okuleta talyenga naye tukooya abantu okuddirawo ekidensi zammwe oziteeka ku bantu abalala abantu bangi baali balina emirimu gye bakola baddeyo ku mirimu gyabwe abaana bali ku ground okuggyako abali makomera era nga mwe kennyini mwe mbawako information gwe kennyini Mightiest Family go baddowa state information ekwata ku kibiina kya national platform n'omukulembeze oyo reverse psychology gomuzanya enkyana wefuna toli mugagga enkyana wefuna toli mwavu enkyana wefuna toli mulwadde nnyo enkyana ogandi ate simbe tebanyambye enkyana kabulengano kuyamba n'akuyamba akoowa kati nze nkwabiza olwaliro saazi badde mukaaga ne dakika 15 musinkanye ku Hoke Restaurant Kololo nga waliyo full figure Christopher Damoria ne bakuwa mission ya kubega na kuza information in return bagenda kuwa sente n'okutwala ofuna further medication tewayise wadde saa mukaaga ozze ku interview bakujjako interview bonna bakujjako ba state agents bakujjako interview nga ye oyo no nerinnya ly'ekibiina n'obukulembeze bw'ekibiina kati lwaliro nkwambadde ntegeze gwanga toli wa struggle sinze kugobamu nenze ku lwange toli nkiddamu abala basobola okulanga gwali mu struggle ku lwange toliimu nali nakwetegekera dde emyaka gyonna nga nkulinze ku lwange nganze toli wa struggle era sina buyinza bukugoba mu struggle wabula okusinzira ku information gyenfuna ali credible nze nganze olwaleero nangiridde ku lwange toli wa struggle obadde musajja wa iso ne semwali n'abaana abasinga obungi abakwatiddwa bonna n'abattiddwa obavunaanyizibwako gwe wenna comrade ng'oli ku kitebe ng'olina namba ya Same nga mbadde mukolagana mu bugi blocking omuggyemu security y'ekitebe temuddamu kukkiriza mubuka oyo kujjaawo kabere secretary general kabere president mu distancing yourselves from that boy kubanga agenda causing ebintu waawo ku kitebe emission eddako emuweereddwa muli nsiima ngenze ogwange ngukoze kubanga abasinga obungi information musula gifulumira ku ground nze ngifulumiza olwaleero ekiba kibe nojja n'omonkinga simanyize nkoze suupu ng'olyawo ki otofudde babigere mulimu kuzanya buzanyi muli katemba mugere muwayo information eno video njikoze olwaliro era ngenda gisaasanya wonna Same the Mighty Family somo kuffe mukozi wa state okuva ku lunaku olwasooka mpaka olwaleero sikola nko information ye mulumba wabula njikoze okusafeguardinga president ekibiina ne ba comrade abadde bagenda ogwa muntu atanga temutegedde ali ku mission ezo interview azikola okuswaza ekibiina kubanga mission emuwereddwa n'okuwayo information Christopher Damoria kuno kwoli video jagifuna sigenda kumala budde video njikoledde dakika 3 mukaba kumato 10 mpeera tujja sinkana na kurencha nga mukaba asine video wedde mweraba